Yes, mukasi akantulekedde ekyatulesinga bagamba Tiberius Films bakutuusaako sima gye twolekedde. Nagamba Salaba yo boy Vijay Junior the incredible nga bulijjo. Era nga ko bisigali yazaffe bulambalamba. Kino mukasi akano nga bagamba aba TWC nabo begasibwamu kutuusaako sima gye twolekedde. Kuno konna kwanjula. Njaga weekanye. Mukasi akano kutandika nga bagamba Al Film tibabuze ku mukolo gwa sinema gye twolekedde. Kamuni gagada begasibwa kutuusaako sinema. Mukasi akano mu kutandika yasooka n'akulengeza ennyukuta gye twandiyise ennyukuta K. Era bw'amala ogikulaga yakujja erudda. Budde bwali bukya nga busaasaanyi. Ebbali eyo mu kifo ekimu ekyali kyesuuliridde okuva okumpi n'akabuga. Waliwo ekikula ky'emmotoka bweti yali epakinze. Wabula bw'okuba ente ntonotono bali waliwo engeri y'ekibira. Mu mmotoka nimu yali asigaddemu ng'atudde. Muzigge n'amaaso n'okusekula awuliriza taddeko kye twandiyise nga kihudu ku kichwa. Tosobola kwekanya feesi egiraba bulungi. Wabula waliwo abaali bakwate kubo kubate ku side y'omu kibira. Kati bakulaga by the time ndowooza obudde bwagenze okubanga obusaasaanawo ssaawa nga 11. Bano babadde batuuse wano. Era ng'ekyabalese wano balina ekyabadde kibaleese. Masekati awo bali balina omukyala gwe badde bagoba. Paka we bamufunye muwala muto bamaze omufuna ne bamukolako bye beetaaga omukolako. Bali basatu mu muwendo, ababiri be baakimaliriza sayidi seno, omulala yasigadde mu ggaali. Mukazi wattu baamukutte ku mimwa era okukakkana nga bamusazeesaze yenna. Ekyali kibakozesezza kino kyali tekinnabategerekekwa. Wabula ye baali bamulese mu mbeera mbi okkamala. Ddala mukazi wattu waafaanana baali bamusaze bamuganjabudde. Waliwo yali awoza Kristi. Mukasi akano nga bagamba nti Ether Price mukazi wattu omwana ow'emyaka 21 badde ali mu college yagenze n'abula. Era poliisi buli kati ekyagenda maaso n'omunoonya. Okusisa ku ngeri gye bannyonnyodde n'ennyambala gy'abadde ayambadde kyabika ate ffe gwe tulengedde ebbali. Waliwo abaamutuuseeko ne bamusika ne bamugajambula ne bamuyuzaayuza yina ne bamutta. Kati mu kaseera ke kamu bwe bamala okukola bye bakoze ne bakwata kuba ne bakuba akafaananyi ne bakwata ne ka video ne baka-uploadinga. Bamala oka-uploadinga kalina network gwe kagenda naye nga kirabika si be bokka. Kino ekintu kigenda kikolebwa okuva mu matwala ag'enjawulo kubanga bu video footage bungi obugenda maaso n'okuŋŋaanyizibwa. Naye ng'ebiragibwa baba bazise ku baana abato ne babatta. Ono agamba nti Kristi linnya ery'omukyala eyasookera ddala okubaawo omutukuvu era ng'agenda maaso n'ogezaako okugoberera kye twandiyise Mukama. Era ng'agamba nti bw'oba osse Kristi kiba kitegeeza nti osse Katonda. Bino ebigambo waliwo yali agenda maaso n'obyogera. Naye nga yali abyogera kiringa bw'onogamba nti yali mubuulizi. Bano ababuulira mu bintu bye twandiyise nga Scout. Kati onagamba nti mubasiikane mugende maaso n'ogezaako bayiga musobole otegeera okutya kwabwe. Bwe mala okutegeera okutya kwabwe then mulyoke mbajjewo. Balina devices za buli kazi bakozesa. Gezaako kakasambu bakwasaganya operations zaabwe. Laba onagambye nti wota Kristi. Kristi yali mugoberezi wa Yesu Kristo. Era Kristi kwe gamba erinnya liveeri mu abo abakkiriza ab'amaanyi. Kati fokasi yaabwe yakutta bakyala. Amawulire gagenda maaso n'okusaasaana era bwe gatu ne gafuluma nga gagenda maaso n'okwasaganya ku bawala abaali battibwa mu kaseera ako. Bawala abato abatalina musango abato ddala kuva mu college naye nga battibwa okuva mu bitundu eby'enjawulo nga bw'onogamba nti Makindye, Nankulabye, Kawempe, Wakiso, Bugaseko n'ewalala. Naye nga bonna babatta mu nzita y'emu. Olumala okubatta babalekako ennyukuta eyitibwa K. Katoli agamba nti bonna abo betulanga batalina musango bayitibwa ba Kristi. Era yannyonnyodde erinnya Kristi.
kati mukasi akantwadde erudda ku college emu and heaven in a wildflower. waliwo agenda maaso n'okusoma akatabo In the palm of naye ng'akatabo kakwatagana ku bitontome in an hour. A robin red breast. mukyala You're so ono yaseka n'amugamba kakisesa Because you sound so bored. ngamba kisesa lwa nsonga owulikika nga ali board nedda get how to break it down. siri board simanyi ngeri gye nsobola gezaako bitemaatemamu kyolina okumanya nti ako katabo sigamba nti pure math It's not an equation. eyo si equation nti egenda kutwalira obudde osobola ogisolovinga Pretty much a badass. kyolina ogezaako okumanya nti ebyo ebintu bya poem kwegamba bibanga experience Embrace it a little more. segera at least wandibadde tokisaako nnyo sira List. n'onsonyiwa You're a novelist. ayagala fuuka future novelist Okay, well, I can't get a B in this class because I have to keep my academic scholarship. olredi ayina ogezaako okuba nga tafuna B mu class eno I remember. okusobola ogezaako okwasaganya academic scholarship ye Come on. leka naawe Who opted out? wayagadde tugende out Lady. kati no kyawedde nafunye essanyu kiwedde Come on. It's silly that you guys are staying here. nze kigera kubeera kyabusire okulaba nga osigadde eno wekka Girl time is silly. kyogamba omuntu ofunamu ka girl time yekka kigenda kubeera kyabutumbavu vaayo naawe rodi amugamba nti bagenda kufunamu ka black alisi bandikutte kubo ne baddeeka yena kyala agamba agenda siga akusomera asobola ogezaako soma ebitabo bye kuba kyasinga okwetaaga yeetaaga scholarship kyerata alina okuyita pepe eno yagala kufuuka kwegamba future novelist at the same time amanyi okwate kubona gyasoma science With water. baali basoma ku Heisenberg Sounds like it. mugasseko ne Einstein Yes. atwala obudde bwe bw'afeeyo n'akwate kuba najja ebbali n'asooka akubako ku mazzi n'awuga No, Mom, we talked about this. The flight's ebiseera bisinga amanyi okubira nnyina ogasseko n'abeewaka giving. yogera nabo ku ssimu kati beebuuza lwaki agenda akwata kuba okudda I'll be bagamba ensonga eno nagibayitiddemu dda munnange taganya abasubwa naye Want these lights on, Justine? yagala fokasinga nnyo ku by'emisomo essaawa ennaku zino turn them off. I'm almost done. oli yamubuuza ku by'amataala ti amataala gagyeko sijja geetaaga 4th of July when she asked me how my dishwasher. ono yali amugamba lwaki tetukwate kuba ntugenda ffenna ewaffe Works though. anti obimanyi munnaye ebyewammwe We don't have to work for a living. Just stop. jasirekerawo naawe You're so stubborn. lwaki weefula waddalu Just tell me what you want. mulya gwe ki kye weetaaga I want you to stay anti njagala osigale aroni with me. siga alisi tubeere ffenna wano eno kyensinga okwetaaga You know my family. famire yange ogimanyi naawe To go home. nina okwata ekubo nzireka mbasiikane Order in the universe and believe. unaagamba nti Einstein yagenda n'asiikana order mu kye twandiyise universe Heisenberg believed wabula Heisenberg the world was in ye him muntu eyali akkiriza more random. nti ensi eringa ekwasaganya ebintu sigamba si ku lwabyo yokka baali bagezaako differentiatinga theory za Heisenberg ogasseko na Einstein Keeper. kussa ku kiki baali banyonyola ekikwatagana ku byensi laba Too hard, huh? gwe saagala ogezeeko okukola bukubirire bw'ofunamu akadde wummula Have a happy Thanksgiving. You too, Greg. njagala ogezeeko ofuna thanksgiving ensufuko nawe bw'otyo God does not play dice with the universe. Einstein yagamba nti katonda si ye muntu adde awo n'atusalirawo ekyomu nsi Let's roll the dice. naye ate Heisenberg yagamba nti katonda ebisinga obungi yasalawo mu nsi You know what? omanyi ki You can't corner me with technology. tosobola kunfunza na bya tekinologi ekubuulira Aaron, come on. leka naawe I love you. njaga osimanye nti kuyagala I love you, Justine. nkubulira nkwagala okamala Justin nakye ayitibwa Justin Wells watakalikoda kamusabe nti bwe kibasoboka asigale abaana abasinga babawadde ka break olwa Thanksgiving wabula nakyagamba yagenda sigala ku campus naye nga essomero ddeno kamala nga bw'okiwulira kumpi olmosi yagenda osigalako yekka naye nga agamba nti yagala fokasinga ku bitabo bye naddala ebya kugamba literature Go. ye yeesuubira okubeera future novelist gye bujja mu maaso eyo ate ng'ayagala olupapula luno aluyite asobole okugezaako okufuna kye twandiyise academic scholarship kyalwanako kamala sezewa sacrificing kyonna ekyetaagisa kiyinza omudistractinga ku byokusoma yasalawo asigale ku campus kyava asibula boyfriend we ayitibwa Alon wetu egaali yakwata kuba okweyongerayo bayi baabo kaina asigaddewo
Yasimanya kati alina ogezaako okufuna ebiyinza omukwasaganya n'omubuzaabuza. Kuba kyekyo kigatwala almost 2 days. Weekend nambirira. Genda kubeera. Laba kampasi bwe yenkana. Gamba kiringa kisigala Makerere University weka. Kaizwadde bali nga bagamba Madison Hall. Kwata engoye ze. Njasulanga ye. Kwata engoye ze najja nga asimbera mpola mpola. Gara wekanye. Nagambye kasema bakaise Kristi. Vijay Juniors Productions jinga bulijjo. Kyavatuke bali nagulawo. Why? Doing my laundry before I hit the... Chichi gwenga tuna kuno ngenda koza ngoyeza bifunga sina bagenda kwebaka. Ngenda koza ngoyeze. Yajja gulewo. Abagenda amasanze ne gatandika okwekyanga. Kyo kyamuleteramu okweralikiramu kutono kutono. Yafunamu okweraliikira nga amasannyalaze gatandise okwekyanga. I am so sorry. Are you okay? Ono yavaayo kono. No, it's just this basement. So are these going to do this all weekend? Yeah, that's what I... Tugenda kubeera ffenaano weekend yonna. Nti ye. Oh, well, there you go. Amasannyalaze gagazzeeko. Do you have room for one more? Kati olinamu alisi n'ezanga ozinjoleze. Anti weegendereza n'otaziseeka mu kkala y'emu. Era mu kaseera ke kamu abeefubyayi baali bakyagenda maaso n'okunoonyeza ku bawala abaali babula. Nga naye tebamanyi kikigenda maaso n'obatuuka naddala abaana abasoma abato abawala. Batiddwa kuva mu bitundu ebyenjawulo. Hi, Anna. Ansi ogamba kyana? Back to London? No. Ogenda kudda mu London? Stayed. You and Nicole really staying behind? Gwe ne Nicole mugenda sika amabega. Of course. Hi, wait. До свидания. До свидания. Kale weeraba. Kati alina sseeyawe ndowooza naye agenda osigala ayitibwa Nicole. Yeah, I'll be cool if she's cool. Okay. Kale. Love. Kati onaagera okujja yasika Nicole aparkinga. Don't kill me. My dad is back. Okimanyi kitange yakomyewo. It's been the holiday in Aspen. Ayagala tuspending a holiday mu Aspen. This way. Nga family. Come with me. Gyatugende ffenna. It's a plane ticket. Ebya ticket tujja You're bikwasaganya. all by yourself. Ogenda sigala wano weka. Yes. It's Hey, okay. kiri okay. Really. Tekirina buzibu nja sigala nzeka. Sorry, I swear I Ononsonyiwa ndayira nabadde nsazeewo nsigale nange. campaign and the whole family. Ne kati yange yavudde mu bya campaign kati family yonna nete. Imagine tugenda mu Aspen ku having a vacation. Family. Anti genda bwe kiba kikwala ne family ekisingako. Off this campus. Get Suubiza nti ojja kufuna akadde otambuleko off this campus ofune fresh air. Ogende yonna gy'onooba ogenze. my baby. Kankulekere emmotoka yange. On your Beamer. Ze sigenda kozesa bima yo. Leka naawe. Want to. Nkimanyi ogyetaaga. Thanks. Kano si ewaabwe balina shete. Kamulekedde n'emmotoka BMW. Ngambye agikozese nga bw'ayagala. Okay. Thank you. Weebale. Okay. Kale. Hey, last chance. Mukisa ogusembayo nze kuli awandiise ne tugenda. Kwata gwe. Aya. Bye. Kati abadde asuubira sigaano n'ayitibwa Nicole. N'ekirabika ate Nicole. See you after Thanksgiving. Ndowooza tunaalabagana oluvannyuma Thanksgiving. Koye tewali tagali. Bwatyo n'akwata ekkubo ne yeeyongerayo. Kalino sirabika mukazi we kijjudde kusigalira yekka bwanna munigina ku kampasi. Kampasi yonna asigaddeko yekka. And happy Thanksgiving from everyone here at 106.5. That's right. Radio yesigala egenda maaso n'okuweereza. Friends, what a Mpozi ebiseera ebisinga kweyako ne basecurity guard beautiful morning. babeerawo okuuma. N'essomero mutaba abaana basecurity guard tebabeera bangi. Bateekawo nga 2-3. Ate basuubira nti waliwo ayinza okukwatibwa okuyingira ku breaking anamenya ba mu ssomero oba ki. Wabeerawo ababeera ku routine check. Kati mukazi wattu anoonya ebiyinza mu district nga yatandika ati. Anti ndiwo nzekka. Essomero lyonna. Keera ku makya n'agenda maaso n'okajjuza. Teekako enguliko n'abeeraawo. Nebakako mu muddo. Kyokajjuza keeping fitness kyo takirwamu. Buli kaseera akikola.
era sebe engeri gye yeebuzaabuza funa n'akadde n'asamba eddiba diba lisamba yekka ali mu kisaawe baabwe gusimula ne guyitawo ne gugenda pembeni. Obudde n'asooka ayingirako mukazi yakola buli kimu kyonna kyetaagisa okugeza kwedistractinga n'obuteebowa nnyo. Hey. Asi ogamba ki? Fun. Nicole just went out to Market Max to get some more snacks. How's dinner? Ngamba yabadde akikwasaganya ne Nicole yakutteko bugenda yasigadde yekka obuuza biki byalidde ekyeggulo mukazi wattu ebyekyeggulu byakwetetenkanya. Having a hard time with that one. Oh, it's really quiet here. It's really peaceful. Wano wasirifu walina emirembe yeyeka kwegamba yakubirawo kerere naye ng'ebisigadde byonna biri mulaala wanyina okuba dansi. Yakola buli kimu kyonna. Why? Tuka nopowa mukosa ate sekendi. What the hell? Waliwo n'amasannyalaze nga gatandise okwekyanga soka ne yeebuuza ki ekigenda mu maaso. Hey Wayne, those lights are already going. Waya amasannyalaze ge lisigategerako no bibaawo. The crews won't be back until Monday. Ate abagakwasaganya tebajja kujja ndowooza Monday. Taking Nicole's little pony out for a spin? Kati ogenda kwevugamu mmotoka ya Nicole kono ye. Ben and Jerry's calling my name. Oh, copy that. Can I get you anything? Mbeeko kye nkufunirayo. Are you sure? You're my Thanksgiving. Okakasa leero Thanksgiving tolina kiwandiyagadde. Mountain Dew. Mountain Dew. Pumpkin pie. Ne ka Pumpkin pie. Pumpkin pie kale tewali tabu. Hey, make sure Dave at the gate knows that you're on the stay behind. Kakasa mu David ku gate amanya nti Bye. Alice ogenda kwetololamu nti ye. Yakwasi kuba agenda abeeko byagula. Ate seyawe yamulekedde eggaali. Mulekedde BMW n'ambirira. Nicole. Bw'atyo n'agiyingira. Kusooka n'agikubirawo serefu. Kwate kubo n'ekyuka. Era bw'atyo n'asimbula. Kwate kuba abeeko Alice byagenda ogula. Hi. Gamba Do you ki? know something to stay behind? You got your swipe? Olina swap card yo nti ye. Close the gate in an hour. Oh, it's Ngenda crossinga gate mu ssaawa. Ko tewali tabu ngenda kuba nkomyewo. So simbuzo ba card aginako no buterevu. Watyo. More on the Heather Price story as it develops. But on a lighter note, early shoppers standing in line for those Black Friday sales will need plenty of tents and strong umbrellas because we've got Tadeko radio bagenda maaso n'okunyonnyola pressures. live bimalira budde yeetaaga at least station ekubanguliko. Nafuna station ekoona omuziki. Bali waliwo engeri yaka supermarket. Yavuga emmotoka n'agireeta paka erudda. Yeeta buteefu paka ebbali ka supermarket. Era bw'atuuka wano
n'agipakinga. Malo gipakinga. N'asooka asirikiyo okumala ebbanga. Malo sirikirira n'akwata ekkubo n'ajja aggulewo. Era bw'atyo n'atambula bulambalamba. N'ajja paka erudda. Oli yamutumye ka Mountain Dew. Yafune byagenda okulya nga ye. Ziba teziri busa waliwo yakwata ekkubo okujja mukanda mu ka supermarket. Atuuse mu section wali magazine atandise osula emu ku emu. Ono alaba ngamba waayi. Abantu nga sirabika balina ebizibu byabwe. Tiyamutambala wadde omunyengado mugamba nti oba ki oba ki. Yejja buzi paka wayinza okwetaaga byayagala. Kati oli n'akyuka n'akwata ekkubo n'ajja erudda. Abaasituka mukazi watu byakute ne bigwa. N'akalonda. Bw'akalonda n'ajja akamusimbe. Thank you. Anti weebali. I like your car. Motoka yo njagadde. Laba afaanana. Abaamukwatako n'asooka yeesika. N'ekigambo kyayogedde Kristi. Kazi watu n'ajja ebbali agezeeko sasula ku kawunta. Musaba amagye ageetaagisa. Waayo. You're a rock star. If you're not going to buy anything, you need the boogie. Gwe rockstar oba tolina kyogenda gula ngenda kusaba ofulume munnange. How much are these sunglasses? Sunglasses otunda sete meka. Kuliko price tags. Tekyetaaga kumbuuliza wano. I want a discount. Njagala onsalireko. ID. Andi soko ndaga identification card yo. I want a discount. Njagala onsalireko ku byenjagala. Look, I'll pay. Nja kisasulira tofaayo. Bw'aba ina kyayagala ngenda kisasulira. Ezo galubindi zambadde ngenda kisasulira. I don't want anything from you. Gwe sira kye neetaaga kuva gy'oli ate tomanyiira. Gw'oyagala njagala okwesasulira. Kiryoke just mbadde ngeza kubeera nice. Bw'oba toyagala kiryoke. Gwe tolina ky'omanyi. Kazambi kikyali. Wulidde? You're the one. Nasaayo sete gwe seeto zo ziizo. Nama n'akwate kubo n'agenda. Ali awo alinga. Bano ba drug addict. Omukazi watu wamalizo sasa byetaaga n'akwate kuba afulume. Abaafuluma bw'ati. Kumbe oli ayingidde eggaali ye n'asaaka amata n'agitunuza mu ye. Alinga ayagala okwate kubo okujja omutuno n'ama n'agisimbula omulini gumu n'ekwate kubo n'etambula n'eddamuli. Ono yagamba tufudde. Kazi wali n'akwate kuba gy'asiika n'emmotoka. Ono seba akimumazeeko amutiisiza obutiisa si lwakuno. Era bw'atyo yayitawo n'ayingira munda bw'ayingira munda n'aggalawo. N'asimbula eggaali asobole okweyongerayo. Kati yalinnya mangu asobole otuuka mu budde munnange. Watandise okumutiisa. Bw'atula oba tewali amugoberera. Bw'azza amaaso ebbali oba teri amugoberera. Baabo. Wabula aba agenda kataase kule mmotoka eri. Yesu Kristo Katonda watu. Muruka yagipakinze masekati g'ekkubo. Ye mmotoka eri erimu oli omuwala. Abadde wali ka supermarket abadde yeefudde ekira kyava akyusa amaaso gy'ali. Tumu ki kyamwagaza. Yakalabuza ku ndabirwamu. N'awandikako ennyukuta ke. Waliwo abali mu kabinja ka cult akayitibwa Kristi. Abagamba nti buli Kristi alina okuttibwa. Mukazi watu noonya engeri gy'amuyitako. Yakibaza
kumbe eno BMW n'agattirawo bwe kyalo basebo n'agattirawo n'atawanyika ninga kimulase ennyukuta ke abantu abakozesa ennyukuta eyo ke be bali mu cult gye nagambye ekwasaganya ensonga ya Kristo bagenda batta abawala abato abatalina musango nga bagamba nti bonna balimu okugoberera Katonda. Mukazi watu yavaayo mu kutya okutenkanika era bwatu yavuga tuke bali ku campus na parking eggaali nenkuba yali etandise otonya mu kaseera ako yasala misinde yayingire Madison Hall yakasiba. Hey. Why? You all good? Oli bulungi? Some people out there. Waliwo bensikanye ebweru eyo. You're doing Thanksgiving, huh? Kansi balina kye bakozi kya butumbaavu. Polly, are you okay? Oli bulungi nga ndabanga gwatintima. It was weird. I think they were just trying to scare me. Yes, bali badde baagala kunkanga. We got your back in there, right? Gwe tofaayo ffe weetuli. Yeah. Bagadi abaliwo tujja sobola okukuuma. Back. Kale. Kwate kubo ne yeetooloola. Kazi watu yayitawo n'ayingira munda kyava asooka asirikirira zibati ziri busa yajja awulugumye ku ssimu. Hello? Hey. Gamba ki? Hey, you all right? Oli bulungi? Yeah. Well, I don't know. I just wanted to hear your voice. Yagamba simanyi jasimadde netaaga wulya ku ddoboozi lyo. Kubidde boyfriend we Alon. Ulide nga missing anasala wakube alisa amuulizeeko. Basekute gadi bakuma. You're by yourself? Yeah, Nicole kind of left. Yamugamba kyoka wasigaliddeyo ddala wekka kono ye. Nicole yakuteeko bukudde waabwe. Wait, how come you didn't tell me? Kerwasi wangamye nti ogenda sigalira ddala wekka. Nabadde saagala kuteganya. Afanda abali wano yafunamu ekyamweraliikiriza. Kyava asooka asituka bwe yali atudde. Kwate kuba gye yeekaanye. Yagulawo akagye. Well, I'll come back. No, Aaron, you don't have to do that. Ono yamugamba kale bwe bituuse kankomeko eno toteekeddwa kikola. Kasi ategeddemu ali yekka. Musaatu abadde avuga kudda. Hey, Dave. Dave. Yeah. Keep your eyes out on the perimeter, would you? Amaaso go njagala ogakumire ku perimeter onoosobola okikola. Bina mugala tekirina buzibu. Nongayo omusaatu abadde alina kye yeekengeddemu. Ngamye amaaso go njagala ogakumire ku perimeter. Family. Talk when you get back. Tofaayo kijja kubeera okay. Tujja kwogera ng'okomyewo. Are you sure you're okay? Okakasira mu mutuufu oli fine. Everything's fine. Buli kimu kiri okay. Everything's fine. Buli kimu kiri fine. Abaali wanaawulira awo za Kristi kyamwawamula. Kusiza ku mwala gwe yasiikanye wali eri. Mpaka kati mukazi watu omutima tegunnaba kuddamu kuterera. Huliranga kwegamba alinga alina abamutambulirako. Era bwatu yassa wasooka alinnya erinnya Amadaala. Kwati kubona asembera pembeni. Wayne? Yayita Wayne. Wayne y'omu ku basekute gaadi wano. Yajja muyita Wayne. Masannyalaze gamanyi okwekyanga. Nobimweraliikiriza.
Wayne security guard tamulaba wayitibwa Wayne asinga luli just abadde amuyita bwisi Wayne nga Wayne waali kalina obuzibu obuze amuyita wabula tamulabako laba tabu uli aseba ebikoona ate amasanyazi ne gaviirako ddala omulundi gumu yabikano bitabuse wulidde ebikanga masanyazi ne gavaako ne gama ne gaddako kaakati nno nagambye tuli kathrila bakayise Kristi yajja asobereza wano wotandika okukkiriza mu ŋŋambo z'obukalabanda halo olukubo luno mu bise ebiyise mabega abadde alweyagalira wabula kati atya n'okutyayo kati ayita bwisaalo atya okumala gasalimbirayo eno waliyo ebikoona kyokka ayise kutegadi amuyita tamwanukula yatuuka ano mukazi watu yasiikana faani eno kweri kyakuba n'asooka ajjako faani eno n'awulira asala emabega wulidde ekisala ebifaananyi no ebisinga wano eno bagenze babisalamu amaaso ebifaananyi babisazeemu amaaso ebisinga mu kifo kino waliwo abayingiddewo abaliko okubeera nga si bantu balamu mu kifo se waliwo abayingiddewo abaliko okubeera nga si bantu balamu nakye yasyako ettaala ya wano bali waliwo codrop teyategana nakwata kubogena mu codrop yasigala dduka buddusi awuliranga aboogera awuliranga abasekeena abantu yingira munda neyeggalira agenda okuzza amaaso nga laptop ye kweri kalina okuliko ka footage nga balina omwana omuto gwe baali bakutte mu kaseera ako nga bali mu musala byali ku internet ate internet ne maani yesaako mulundi gumu tekyalina network najja asooka alingizeko ebweru agenda okuzza amaaso nga alingira security guard badde amunoonyeza eri yakonkona amuyite Wayne kyokka ate enkuba etonnya okukamala bwe tasobola kuwulira ono ali waggulira mu kizimbe niyagamba tufudde agenda okwagala okussaako intaneti nga bagisazeeko kyokka intaneti yesoma ebiseera bisinga tevwako intaneti bagisazeeko agenda okuzza amaaso bamusindikirake woowe waliwo eyatuuse edda mu lumu ye era bw'atuuka mu lumu ye n'asembera kalina ekibaliko tebasooka kunyigirawo nga bakusazeeko tebasooka kutirawo basooka ne bakugoba ne bakukijjanya ne basooka bamanyi okutyako then ne balyoka bakumaliriza Like your room. Room yo njagadde
kikano seba akamugambye keyashikanye ku supermarket nga muweza simanyi motoka kajagadde nakati kamugamba lumu kajagadde wabula kakutta akambe mukazi watu nafuna okutintima anti Kristi kuba ekifaananyi wansi n'atawanyika olubaba batandise okuteeka muyigo baba batandise okuteeka mu hand yajja ayitawo paka ebbali laba tabu genda otuuka ku luggi lwa wano ng'atolooza lweggula luggi nga terweggula genda okuza amaaso seno gyalaga waliyo omulala ajja yonaavaayo kino kirabika bawera soomu bandibanga bawererako ddala ate nga kirabika basegedde muna kyeyasigadde eka ku ssomero batandise nno omusalako genda okuba essimu ngolooza zikyayitamu maama nnyabo woowe kale ate Wayne agenda okujja okwagala okugulawo oluggi nga bamusibiddeyo ono akwati kuba atuuka ku luggi amuyita Wayne vaaki kirisebo kyamutuukako ne kimusekulirawo kyamutuukako ne kisoka kimugunda awo ennyondo kyamukuba paka lwe yafa byambadde akakookolo bwe siri katonyega waliwo ekyayi kyajja ebbali nekiwandikawo ennyukuta yaabwe ya cult Kristi kimala ogisaawo bulungi kano kikimanya ali awo okosira mukazi wano nafunamu okutya adduka nekimutomera banange Kristi tebasooka kuttirawo basooka kuyiga ne bakukijjanya balina buno obukwata ebifaananyi wandibadde odduka eri Katonda Kristi mukazi wano n'asimbulirawo n'atawanyika bamugabe bwe kiba kyetaagisa dduka eri Katonda Kristi naye nga kirabika ebyo byayonoonesya edda ebyo byabizza edda dduka bajja seewo bakoona ebbali ne bakoona erudda genda otuuka ebbali kyava gulawo oluggi n'ayingira munda tuuka munda n'asibawo luggi batandise oddukoona Katonda watu noonya waafulumira akaggi bakabotodde yafuna ano mu ddinisha bagenda okujja bwe bati ng'ayiseemu mu ddinisha n'asooka ate afuluma ebweru n'emmotoka ennyini bagiwandiseeko ekigambo Kristi BMW yaseeyawe Nicole abaali wano kumbe eneze ne basooka bamutwala entyagi neyebuuza wajyabaddukira kyugi kapasi yali agimanyi kyava ayingira erudda kifo kinene nemugana nga osobola okunoonya wewekweka ne wabula ayingidde munda eno mukazi wattu baabo kirisebo kyajja kifuwa akawa bosi bawa ati batawana kuyiga baba bakimanyi bajja kufuna anytime kino sebo kyajja kifuwa akawa wekwese olonyabo wekwesewa ayina walidde kanvaali asirise kabaka sebo najja ne mujolo sukagiyisaako wano olwakaseera bwe katuuka ng'olina gguma amuwulire agenda ayisa akambe ku kinanka
Mbutuufu obeera gy'oli omanya nti ako we kaatuukirako bwe kati duba lunabe lwegini. Genda okulingisa wansi bw'ati nga kirabika lodi yatawanyise dda nakyala. Mukazi wattu yavuddeyo dda. Gy'asalinkiriza bw'atema. Yakitegedde kati alina kubeera mu kujjukujju. Kuba bwe ssaaba ekyo genda ku luzinga obulamu. Muteerako ebbali gaasi ne kiroba. Ne kijja eno. Bwe kijja eno ye n'afuna waayita. Bw'akoona eri ku masepiki n'atemera eri. Kati atandise bazannya koloba kino kyaleeta kaasa. Iye! Manyi bagamba nti akufumira ey'omutwe. Mufumira ya bigere. Kati asobodde okubajja ku mulyango. Bo ne balobera eno. Okakkana nga afulumye. Era yabalekayo munda n'atawanyika. Ne waliyo parking. Motoka ya poliisi etera okulawuna ku kampasi. Yagyessekana eri wano. Katonda watu. Yobuza kati ate emmotoka ekola ki wano? Genda okugira ati ng'ofiisa baamunyize. Ofiisa yafuuse dda mayiti musaatu baamunyize dda. Aya. Yakebera alabo bammotoka mulimu ebifunguo nga wa. Kebera alabo waliwo ekisobola ogezaako muyamba. Bijja bifuwa akawa. Eyo n'amanya kateri kigenda muyamba. Kati azeeyo wansi buto nateera. Azeeyo wansi buto. Yajja ebbali asobole okuwulugumya essimu. Kumbe waliwo akasigadde ebweru. Ne kamulengera agenda okuzza amaaso ng'akalaba. N'akayitako misinde. Bugabe basooka ne bakucunya n'otukeesi akwegamba ng'okooye. Ne balyoka bakufuŋŋana, ne bakusalaasala, ne bakweteka ne bagenda bakkanyuga eyo. Naye nga buli kyobadde okola badde bakikwata katambi. Yajja asikana ayitibwa Scott. Waliwo omwami abeera wano ku kampasi ayitibwa Scott. Kokona n'amugamba Scott nyamba. Linda kungenda kugulira kiki? Why? Kiki kyoyogerako? Wandibadde oggala oluggi gwe naawe. Kiki kyogera maaso n'okwegera nga sibitegeera. Yajja awulugumya essimu n'essimu teziriiko. Geno nnyiga bw'ati n'essimu za Scott teziriiko. Kale mbuli yasooka kakane. Ngenda kusaba osooka okwata empola ng'onnyonnyola ki ekigenda mu maaso sibitegeera. Waliwo abantu. Waliwo abantu. Basse Wayne. Amasimu gonna bagakyanga. Olina essimu. Sooka oleeta essimu yo. Kale. Nagera okulingiza talina kyalengera. Scott. Matala ne gavaako. Yamugamba amataala gano ga emotion sensor. Kwegamba ekintu bwe kisanga gali okagesaako. Kati gwe teweerabika ngenda kusaba otuulaawo. Leka mbeeko kyensula essimu ndabika nagitadde wano kumpi si wala nnyo. Mugambye gwe tulaawo toseguka. Amataala g'ebweru gakolera ku motion sensors. Singa wabaawo ekisala ne weebeera mbwa gesaako. Kazi wa nasara wasooka atule wanaasirikirire. Gambe gwe funawo kalira osirike. Afuna waatula nakalira n'asirikirira. Wabula ali mu kutya.
Ningezaako ebweru alabe oba siwaliyo kiriyo. Yakimanyi tasobola gumira mu kifo kimu kumala bbanga ggwanvu. Byo bisa oba weetaaga okuba nga olina kontenjese. Scott Scott yavaayo yajja na serubwatula gwe simu eriwa nawe gye nkutumye. Linda esimu eriwa maguji eboggola amasanyazi ate tegavaako. Kati atolooza amatala gaba gakyakola singa amasanyazi gaba gavuddeko. Bwe totya ngenda kukanzije. Ngamba kimu gwe totya kanzije. Bana beeyita balokyafuze naserubwatula. Bweru waliyo engeri y'olufu. Kuba ekyasi mu bbanga. Ndowooza mukimanyi na shotgun. Mwandibadde temusembera wange. Muve ku kampasi. Wabula wakutte ekika. Kizibu kumanya ni gwekanga ne gwotiisatiisa. Ate Maguja Sebeka yeesensinga nti wali aliyo. Otalina kyalengera. Maguja yadduka emisinde yeeyina kyewulidde. Titus yakanamu Titus. Get off my dog, you fuck! Kumbwa yange gwe na bali bagifumita ebyambe bisatu bina kakananga bagisi. Ate yaddamu gye uli yange efuguma. Niye ayisebo yagifumita. Namukanyugira ekisipi Katonda watu. Namukanyugira ekisipi nga amaze ogifumita emirundi wajindaba. Allah. Ate wa shotgun si yaddayo mu ndemiside. Mani basembwa yange. Right now. Twandibadde tufune engeri gye tutoloka ne tudduka ne tuba n'essaawa eno yegini. Yamusabye esimu ye eritudda wa. Najakebera. Esimu eri wakono simanyi simu wajja eri sijja kulima. Matane geshaako waliwo ekisembera. Esimu agiguddeko. Najja kubire mwende emwemu. Baba no mbalayo basara. Gwe. Waliwo yamuli okumpi. Yamusika n'amutwala bulambalamba. Scott bamuliddewo. Waliwo seba wamusise sate sekeni n'amutwala bulambalamba. Kyokati waliwo akikintanya olujaga kuyingira. Mukasi Watonda n'amanya byono ne sinateera. Matawano ne gavwako. Kibasegese obosanga kyonna ekibaddewo kivuddewo. Abafuluma. Kumbe. Lodi seo bamutaddemu akananka bamutadde kalabba. Bali mu mutuga. Bwe bafuwa n'akawa yaddabuzi munda. Bagenda okujja omufuna ng'ayiseemu. Gwe ne bw'onodduka. Banja bagezezzaako okudduka. Nira bakomekedde bagwa mu gapo zaffe. Kali yakubira mwende emwe majese. Agamba nti erinnya lyange mpitibwa Jasiweuzi. Ali wano ku Bachi College. Waliwo abantu abaagala ogezaako kumugjawo. Ali wano ku kampasi. Akwata kuba okudduka agenda mu library lwansonga ebisomozi abina ebya library. Anti kakkana. Yabasaba ekibasibuka banguwe. Mbeera gyali mu nnungi. Lucy genda kwekweka mu library. I'm here, I'm inside. Tuuse ku library munda. To stay on the line. We have a unit close by.
They'll be right with you. Yamungama kati gwe kyolina okumanya essimu togijjaako. Waliwo unity eri okumpi egenda kujja kusiikane. Anti bambi mwebale kusiima. Kristi. Weda amanya akubira mwende mwe mwagenda owulya nga bawoza Kristi. Wandibadde ogezaako kimanya nti basekute gadi ebiseera bisinga ennamba zaabwe ziyita aneno mu gundi y'essomero. Najjukira. Kati abadde takubira mwende emu ne bamusindikira ne ka footage. Baze sibo bamukolako ka footage nga banakutta basooka kukolako katambi. Baze bamukolako akatambi ak'enjawulo kuva eri mukazi watu bambi nabyayiseemu. Babanga abakolera folder bateekako good hand, fun filming you, time to die. Muyigo okubadde musufu tunyumiddwa okgenda maaso n'okubanga tukukwata wabula kati kekasiera ofwe. Kati bwe baddamu omusiikani ateri byakumuyiga teri byamukwata ku butambi saawa kati yakumutta. Genda kikola atya? Waliwo ekyali pembeni n'asooka ataagabazaawo. Madaana damu n'agalinnya buto yajja waggulu eno. Birodi bijja kiro kikutte n'ennyondo. Mukazi wa kaya segede sawa ya kufa. Bo bennyini bamugambye saa ya kufa. Waye wengapi? Bali basatu muwendo. Segede bitu byakwerwanako. Kwate kubona asala erudda najja pembeni. Kyo kiwulidde engeri y'eswagiro. Nekikubayo tocha. Oba tochi nga teri kyamakulu kiriyo. Nakyali wana asirise. Kyava akwata essimu n'agikanyuga eri. Tandise obizanyira ku koloba. Kigenda okuzza amaaso okwekanya nga kirengera kasimu. Kasimu eri kakaaba. Bonna ate ne basooka bakwata eri. Kumbe yayiseemu eno. Balobedde eri yayiseemu eno. Muka n'asooka alinyalinya amada ku sipiidi eteekanika. Bw'atyo n'agulawo n'akaggi. Yatuuka ebbali ng'eno waggulu wakoma. Allah. Birodi nga bimusazeeko waggulu wakoma. Birodi sio bimusazeeko binyo kamala. Byonna bisatu. Tenasooka yeebuuza nge nakola ntya. Bannange. Yasiriikirira. N'alowooza okumala ebbanga. Smile, Christy. Ngina kusaba omwenye Kristi. Bana yesinze Kristi lwaki muneesibako. Lwaki mugenda maaso n'okukola kino. Freddie Clark. Yabasanga beetegeka. N'abuuka. Yasalawo ago wano muti. Alisa amatabi gagenda gamukwata. Yagenda otuuka wansi teyafuna nnyo obufune bw'amaanyi. Mulalu. Nono gwe basiikanya olwaliro wa mutima. Naddamu n'akipambana. Najja nga asalinkiriza eno.
N'agambye tuli ka thriller cracking sports bet guaranteed Samona beauty products HM electronics quality garments Judy color solutions style masters weekend property services bajja bawoza Kristi kaino sibate ziri busa waliwo motoka eyajja musatu Aloni okusati yali asegede kyaliwe yasigaddewo yekaga friend we yakwate kubo navuga emotoka jamusika ne bambi ku campus kubanga akimanyi isomero ddene bwe kanabeerako kati kajja beera mirembe onagere kuza amaaso wati okulengera eggaali nga gaali ya Aroni agimanyi eyo motoka ya Aroni musatu ajja avuga yalengera se omuntu kusaana agamba lindako oyo si Jasin waye Jasi yena alengedde muntu kusala alowooza ye Aroni munange abo tobatambala Aroni gwani onakyusa amaaso Come here. Aroni jangu. We have to go. Aroni jangu tulina otawanyika. We have to go. Aroni tobesembereza abo jatugenda. What the hell is going on? Kwena wisoko muri ekigenda maaso. Abasala bwati ne basoka bamufumitirawo. No. Basoka ne bamufumitirawo. Yakuba omulanga n'agamba nedda boyfriend we kati bamuse basaba bali serious ku kye baliko yakakana n'ayingira eggaali kino sebo ne kidda ku ggaali kyagamuse kula kayondo yagivuga kyagala kuba ndabirwamu kuyitamu ngamba kati webituuse sigenda balaga kisananga yagirinya natoka agireta kino sebo kiremeddeko faki yagirinya kigenda okwejjuukiriza okwagala ovaako obudde buli kikerezi yakinyigira ku kisenge one down two to go yakinyigira ku kisenge bano bagenda okuzza amaaso nga sebo seyatolooza si kapuuti baita eri kinyuma kwefula bajjowaagi ensonga ate netandika okuzza bakafaya gye muli kazanyo kaba katandise okunyuma yayitawo paka pembeni genda okwagala obulugumya ku simu zaako nate ngolooza kweziri amasimu tewali simu ekola kera kisegede alina kwerwanako n'okufuluma wano kampasi kigenda kubeera kizibu n'afuna weyafuna n'abaako byakebera mu nsawo ye yagwa kalikoda ka boyfriend we Aaron, come on. I love you. Dinga yalikodenseko nga bwamwagala okamala bagenze mutta bya kitumbaavu kazi watu kyamuluma
kakubuza bana abasaya mutuufu baagala ki bwe baliwo okutta busi kusinzira ku kiragiro waliwo afande waabwe abaduumira nkola kwegamba ya account ate bakikola for fun ziba teziri busi agenda okuzza amaaso nga waliwo ayingidde wano babadde basatu yakatako wabula kati naye atandise ofuna ogutima gwakwerwanako yagamba mu mutima gwe era bw'atyo ne yeegumya n'agamba kino nsobola okikola kisobola okuggwa bano basaaga yaggulawo eno ku Swahili ya swimming pool nonno bakyajja kutta ekinanka nakyasirikidde wano nayitamu agenze eri yekwe kusaala n'asooka dda pembeeni bw'atyo n'atawanyika yajja yeewalula gawe byatuuse kati alina kubeera komanda akirengera kijja eno swimming pool kimanya kati alina okukkirira mazzi wano asooka ali ekanvaali mpola ebintu bw'obiteekamu panic wewabeera ttagali wabula singa osooka nokaka nomanya kyekyoka n'olowooza nga bwe bagamba think before you act osobola okulwanyisa situation yonna ebezze oba osobola okulwanyisa embeera yonna ebegezaako okutomera aya n'asooka afuna weyenyweza bulungi nnyo n'asirika bwe batandise okukoowa genda ofaayo nga kikiri kigenda kiyiseemu kitawanise kigenze wabula bwe kituuka ebbali kigenda okuzza amaaso okwekaanya nga kyebika nakyala abaddeko wano nekimanya tali mbaala ali wano ate kubanga ekivudde tabaddeeyo nga kiba kisegeeza ali alawundi hiya talina wala nnyo gyali tekwa kuba listing ali oba siki nga yekwese muli yodi nekyali yekwese mabega wa butebe wano atekwa kubanga ali alawundi hiya tayinza kubanga yekwese wala leka tulabe najja n'asooka akibaza alina naye kakutte kisumuluzo yakiva manju ng'akisobereza akuta ekisumuluzo kye bwe kikyuka yakisala n'akyambalira ne bayitawo paka wansi mu liyodi bwe batuka mazzi n'akwata ekigo kyakyo
n'alyoka akiteeka ku nkoga emabega n'akisika like musyaga nosyaga nsyaga teri atatya kufaayo ukakana ensinga agikutudde. Ebintu ebimu babyetaaga mu bumalirivu, ebintu ebimu si babyetaaga mu bumalirivu. Ukakana ng'ensinga agikutudde. Abo babiri babadde basatu bwe twalabyeko. Nakwate kubo n'avaayo namba agisazeeko kati gyakomogera maaso n'obafunza gyakomogera maaso n'ofuna obuvumu n'amanya kati isobola okikola bwe bajja kunninnyako nno bagudde ku ono. Manyi bagamba ennaku z'omubizi b'ennaku 10 wagandaba kakati bano bazze babikola ne balina gwe baguddeko kati. Yakireka siba akikutudde kiri wansi mazzi kumba ate kyakijja n'asooka afuna kino ekiggo bulungi akufumbira ey'ebigere mufumbira ya mutwe ekyakize n'asooka anoonya weyeekukuma bulungi genda otuuka munda eno kiwe kitambuza amaaso nakyo kize ku saidi ya puulu nyinza kozesa ki kati nabwe yafunaawo obusiba bugasseko n'ebirala deebuza nyinza kozesa ki kati kino sebo kijja ne mujolo kyekino ekyewana ne mujolo buno obusiba yabufuna nassaako bulungi emisumaali manyi inchi 6 n'agyetoloza ku kibatyoni unagera okuba tochi nga munywanyi olowooza tali wansi asowodde. Munywanyi ali wansi mazzi asowodde. Yajjayo akakamera n'amukuba akafaananyi kati n'awulira ebigwirana. Najja nawuliddeyo ebigwirana. Bw'alengera amazzi wano manyi oli ateekwa kuba ayise wano. Laba mazzi agalengera gayise eno. Manyi kati bo tebalina kutya. Bo baba bakimanyi bakufunziza kati gwa batya. Era buli kimu aba akikozesa confidence. Ne waba atambula amanyi n'okussaako akawasebo n'afuuwa. Onagerulira ne jaketi ezitowa kugissa ebbali. N'afuna mujolo. Butevu nazaaka akawaake jakebere no mu shower rooms. Hey, kumbe gweno toliyo bajja na ne wana hapana kati
oli luddawa oli labika ali munda wano nakyala alina wasirikidde agamba ya ngenda kufumita okijje bwe amwesunga ngenda kuyigira buludi gumu kufu ino taliyo bamukuba omusumali ku nkoto omusumali ku nkoto laba ofanga emmese boyi bampa omusumali ku nkoto kyokka obwedda yekalakasha afuwa akawa yekyanga Katonda watu gambye omuntu waliwo seewo otuukira ekiseera n'agamba wayo abasajja bano kavamirire pini muntu bw'otamumirira pini tamanya nti oli muntu kati ono naye kyebamukoze nagira okuzza amaaso nga mutuufu muvubuka muto Kamala wabula afa omusumali we bagukubye muganda wange tandika okusikanga obulamu bugenda weda alina confidence nti yewaka bikumbe niwatuuse ate bwe bamugambye edduka eri Katonda kati yamuwadde amagezi ag'okwerwanako kuva eri sitaani yakwata ekubo n'asirikirira ebbali kyabasooka alowooza ziba teziri busi agenda okulya akasimu kavuga simanyi tebinaggwa yajja akwata akasimu kano alabe genda okuzza amaaso nga bababuuza Kristi mmuse kati waliwo akawala kaliseewo obwedda nako akamulondoola kota nakafuna yamubuuza lwaki eki ati emmotoka yamaze dde otegekebwa ko ye tuli mu kkubo tujja njagala onsindikire ekifaananyi kya Kristi nga amaze okuttibwa tukiteeke mu folda ye eno ye folda mwe bateeka buli omu yenna Kristi abeera mubalagavu abeera pure abeera innocent abasinga bonna batandise dde opostinga kuva mu bitundu ebyenjawulo abasese dda bangi ab'enjawulo sebo be basse kati oli amugamba nti yange opostinga akafaananyi ke tukase mu folda ono yatula vidiyo y'abaana sebo be basse nga bangi nagamba nange sebo mbadde ngenda gendera mu kikwekweto ekyo Austin mukaaga bafudde tusikani basseeyo kwegamba information egenda efuluma ku network yagamba tufudde bannange kati bamugamba sindika akafaananyi ka Kristo tusobole okugezaako muteeka mu folda ye naye motoka twagitegesedde eri bweru mumulikana akawala yakwata ekubo najja ngeri gye yasoma science ako byatabikatabika gatagata n'oyo awedde ng'ogasseko ne boyfriend we nabyatabisa alina byagassegase yali muntu wa physics na chemicals abagattidde Marisa n'ayambalanga bo bennyini era bwatunassaako n'ekyoku mutwe kano kali wano motoka kali nakagenda okuzza amaaso okwekkaanya bwe kati bano nga tebajja bamugambye ensonga bamaze ogikwasaganya naye tabalengera ye
abali awo nawulira ajja genda okuza amaaso ng'oli ajja kutta ekivuera. Okay, nasigala nga atudde mu motoka. Aliwo ate tinda yasooka n'amuyira byatabise tabise malobi muyane yeesikamu nadde ebbali. Tokigezaako. What is this? Biki bino? Unforeseen outcome. Yamugamba unforeseen outcome. Dead. Bonna bakyalibo kaput. You have nothing. Toyina kyosigaza. Yamugambye tontambaala. Byenkuyidde tojja kyagala. Bwasiri amanyi. Yamuyira okakananga. Bikoze ka fire tamwokyeza ate. Yamwokya. Nagambye abantu bati bafa bubi. Batu abagati bati bawe gati bafa bubi. Niye ise bamwokyeza. Katonda watu. Wasfu ngamalisi okubokya. Kwate kubona yeshikamu nadda pembeni. Muli yagamba eku. Bonna yabalo bafunako ebifaananyi. Bashe ababadde mu kintu kino. Dibagenda masono kikwasaganya. Bonna genda bafunako ebifaananyi. Maliso bafunako ebifaananyi. Nono naye n'amukuba ekike. Maliso omukuba ekike n'abyapulodinga. Maliso byapulodinga n'abiteeka mu folder n'amugamba the hunt is over. They lost. Omuyigo guwedde ale bakyalibo baluzinze. Yenna ali eyo ku kakutu oba ku mukutu. Information esooka eriikinga. Kugambye Betrodensi yonna abagenda maaso n'okukola bino. Information from the lone survivor of a previous attack. Bagamba nti information okuva ku lone survivor. 3 young men. Ku previous attacks ezibaddewo. Bagamba nti olede bakuta abakazi basatu abato. Abadde bagenda maaso n'okukola bino. Bagenda babafunza mu Portland. Nga bagamba nti abantu bangi abadde bagenda maaso n'ogezaako fiira mu kintu kino. Era cult eno we bituuse kati bagenze batandise obafunza mpola mpola. Bagenda babakwata. Badde benyigidde mu kintu ekyokwagala okutta abantu obamalawo. Era bw'atyo mukazi wattu n'atambula asobola ogezaako kweyongerayo. Kasine badde bakayita Kristi n'agamba Fije Junior the Incredible nga bulijjo era ko bisigalya zaffe bulambalamba. Nabagamba musifikana mu manda we videos za plugs wa Big na Mugaga. Legacy Entertainment wa Steve Kuzai, Danger Hats Kuzai, Medis videos Kuzai, Abes videos Kuzai, South videos Kuzai, Ham Soft Entertainment mukwana kede wa Ham Zadia Malatia mukono kubata, Obiti Kalerwe, Katangola, Dubai Looks Majestic Plaza wa Brian, Tendo videos ze Kampe wa Fred, Man videos ze Kasubi wa Faizo, Sonia video library wala mbati mchukua Sepa videos ze Kalisizo, Ramos videographer na Mungona, Loverboy HB Bashas videos mpozi ngogasi kone wa Zero Ekayunga, Nagama ana movie base, The Tracker movie center abasinkani bakusakya kama akedi ejinja nabagambye babatekerayo katua nojanga 28 December tugenda kubera mwe namwe live Vije Junior tugenda kubera mu jinja live tusobologezako kifa bakula ngena samu kama abantu yanala bakaddamu sigala ngotudde tugenda kuza mu kasema akagenda kubera akawomu tugenda kulaba drumline ekitundu ekisooka akapya kafulume ne tugenda soka tulaba akasoka then tuke tulaba akokubiri tugenda kulaba kayitibwa drumline ni kanoni mugaseko n'abalala mweraba.